Kenzo ngeri gye yankutemu mu liiso. Kenzo badde chali wange era badde chali wange nga muwagira na mujane ku kisaawe awadi nenzi kwata ne kate byonna nabigaddewo sikyali timu Semyekozo sikyali timu Kenzo. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Yeah, tubadde tusiriikiriddemu naye twakomyewo na muliro mupya nkuba mpya. Story esoose ya Khalifa naffe tumazeeko ebyewungula. Nali mmanyi ebintu bino ebyokwegomba omukazi nga mu firimu n'ogamba owoobeye emmotoka yange ku luguudo bikoma eri ng'oli muto ng'omuntu ayagala okubaho nalebo tayinza kudda mu bintu ng'ebyo. Olwokutaano waliyo awards za Ebrans Kenzo we yagabira Spice Diana ng'omuntu asinze okunyuma. Noza most well dressed noza epasi yajiwangulako keyo well dressed celebrity. Kenzo n'agabira Spice Diana ekirabo ekyo. Omwaka guno ye yasinga mbu okunyuma mu byambalo bye. Kale era nalirowoozezza nti ya Jasmine omwaka guno yanyuma nnyo naye tugenderaawo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu bye bigambo ebyaddako after Khalifa we yatandika okugamba mbu ye tali tiimu Semyekozo era agivuddemu oluvannyuma lwa Kenzo okumunyakulako akantu ke. Kati ffe nga wano ku Final Channel tukimanyi Spice Diana lyakozeeko ne Khalifa mu Twinkle Stars Music manager Emma Carlos noza mujjukira nga yabakwataganya. Naye essaawa ya leero tuyinza oteekawo akakadde k'ensimbi ne tugamba Khalifa leeta ye ekifaananyi kimu weekiti ng'olina Spice Diana nga mwagalwawo nga temugenda kuyimba nga twalabanga ebya Kenzo ne Rema. Senga ekyo ekifaananyi okireeta n'okiteeka wali ku Facebook oba n'okiteeka ku YouTube awo tujja kugamba omusajja yakutte mu liiso. Naye ebintu bino ebyokweyagaliza ng'omwana omuto nti ye emmotoka yange nze ndaba by'oli muganda wange. Naye kasooka tuwulire Khalifa nga nnyonnyola ku nsonga ye yamugye mu ttiimu Semyekozo. Bakyali bange nzize olwaleero nga ndi munyiivu nnyo olw'ebintu ebyannyiizizza era nga nze kubagamba nti sikyali ttiimu Semyekozo sikyali ttiimu Love Nigga sikyali ttiimu Kenzo olw'ebintu ebya happenings ku weekend byengenda obbalaga obutambi video n'ebifaananyi evidence eziraga kyekyagenze mu maaso Kenzo engeri gye yankutemu mu liiso. Kenzo badde chali wange era badde chali wange nga muwagira na mujane ku kisaawe awadi nenzi kwata ne kate byonna nabigaddewo sikyali timu Semyekozo sikyali timu Kenzo. Ku ssaawa 12 zennyini ngenda kubeera ku page yange nga ndi live nga mbalaga ebintu bino ebyagenze mu maaso era nga byaguddewo ku weekend enewedde mu luumu emu mu hoteri emu gye tutaabadde nga awadi zaakaggwa. Khalifa agamba nti aludde ebbanga nga awulira nti Kenzo akantu kaakabojjerera naye nange ate nga waweeri Final Channel nti enkola yaffe tunoonyereza ffe tulina mawulire malala nnyo ge tumanyi ku Spice Diana n'omwami we. Amawulire ga Spice Diana n'omwami we tujja gabawaawo mu maaso naye tugamanyi tetunayagala bwagazi gabawa. Naye kati Khalifa ye kyagamba nze nteekawo omukono talabangako wadde Spice Diana we yali afusse mpozi ku zino tooyi mpozi yalabako ku tooyi naye okufuka kuli okulala kwe mutegedde takulabangako. So Kenzo naye yavuddeyo n'agamba mbu ye talina kyabimanyiiko era ebyo bigambo bya samwasama nti wooteri. Bamusibako Lydia Jasmine kumuliisa Rema. Kati batandise musibako Spice Diana. Kwegamba ebintu bino si birungi naye yeyo story nga bweri eya Khalifa aganaga Kenzo ne Spice Diana. It is the Final Channel Zanel alongside SPV Graphics. We out.